Ng'ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu eby'omwaka 2016 bitandika olunaku olw'enkya, bo ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya Uganda Examination Board UNEB balabudde ku masomero ageenyigira mu kubba ebigezo obuteetantala kukikola kubanga oyo yenna anaakwatibwa wa kuvunaanibwa. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire akulira ekitongole kya UNEB Odong Daniel ategeezezza nga ku mulundi guno we bagenda okubeera obulindaala nga mu kyo bataddewo abatunuulizi baayo 114 abagenda okutalaaga eggwanga, abasirikale 9,216 baakuteekebwa mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga wamu n'abakesa abalala abajja okukola ennyo okulaba nti ebigezo bino bitambula bulungi. The monitoring of this examination is going to involve 114 officers deployed in each district in the 114 examination districts as monitors, and we shall have 9,216 scouts who have been deployed from the different districts as well as from the UNEB headquarters, and an unspecified number of security personnel that will be operating covertly as well as overtly. All this to ensure that the examination is conducted in accordance. Odonga yongeddeko nga ku mulundi guno omuwendo gw'abaana ab'obuwala bwe gusinze ku gw'abalenzi ng'abawala bagenda okutuula ebigezo bali 32,939 ate abalenzi bali 31,11511 nga wamu abaana bagenda okutuula ebigezo bali 69,880. The number of girls registered for this year's examination is higher than the number of boys. Bawala 32,349 kino kiraga nti abawala bangiko kusinga balenzi ate gavumenti n'ensi yonna kino ekisanyukira kyetubadde tunoonya bulijjo nga twagala abayizi abawala nabo babeereko bangi. Odonga alabudde amasomero obutalemesa baana kutuula bigezo olwa fiizi. Appeal to head teachers. One, to ensure that issues of school fees are handled early enough. By the time we get to the examination period, all issues of school fees should have been settled. And we are not in support of any head teacher disrupting the process of examinations, for example, by pulling out a candidate from the examination room on the basis that that candidate has not paid fees. We are totally against that. Ye Katungi Bishanga nga yagenda okukulira ebyokwerinda ategeezezza nga bagenda okuyungula abampi n'abawanvu okulaba nti ebibuuzo bino tebitataganyizibwa. Tutaddewo n'enkola ey'okuketta mu buli ngeri yonna ku buli bifo bino kulabika nti buli aneegezaako okwenyigira mu kubba ebigezo ayinza ku luno obutayitawo. Entegeka zino zirimu ebyokwerinda naddala ekiro. UNEB etegeezezza nga bw'egenda okwekaliriza amasomero 16 ageenyigira mu kubba ebigezo by'omwaka oguwedde okulaba nti tebadda mu kikolwa kyekimu omwaka guno. Mwaga agasazibwamu omwaka oguwedde kwe kuli St Mary's Kayihura Primary School Kyenjojo, Igongwe Primary School Kyenjojo, Kamuli Township Primary School Kamuli, Ginger Road Tawhid Primary School Kamuli, Redeemer Preparatory Primary School Kamuli, Kawoko Wumeya Primary School Gomba, Kisojo Primary School Mubende, Mango Primary School Buyende, Nkome Primary School Buyende, Kithobira Primary School Kasese, Resande SDA Primary School Kasese, Chondo Primary School Kasese, St Kizito Primary School Mitiana, Mirembe Public Primary School Sembabule, Lugusulu Primary School Sembabule, Nekyanyambali Primary School Chegegwa. Kingdom TV, Samla Hanifa, Neka Cronald, amalindirire. This is Kingdom TV.